Yetaaga amata buli mwezi mali anywa omukebe gw'amata olumusente ziba teziriiwo ate nga Maria bwe mutaba amata taganywa tabinywa yabiganye. Maria yetaaga kulya amagi okulwana kula nti aba obulamu bwe nga bugumu nga talwadde nga n'obwafuna ssenyiga kifuba tetutuuse wala alina okuba nga yeetaaga bampa lisiti ebintu by'alina okuba nga alya buli lunaku. Olumu ssente zigaana nga siziyina. Nagenda mu ddwaliro e Kawaala ng'olubuto nfunye sayinizi ezizaala. Bwe natuuka e Kawaala ne mbabuulira nga bwendi nangamba nkole sikaani. Ne nkola sikaani, ebyava mu sikaani ne bigamba nti omwana mukalu taliiko mazzi. Ngende mu ddwaliro ekkulu e Kawempe. Bwe natuuka e Kawempe ne bangamba bajja kunnongoosa. Nasulawo. Bandongoosa nkeera zaali ssaawa nga 3. Bandongoosa omwana ne bamumpa yakaaba ne bamumpa ne mbeera naye bwali bugenda okukya lunaku lulala. Zaali zibulako essaawa ntono okuwera essaawa 24. Bangamba omwana afunye temperature. Nze nanoonya n'abasawo. Nagamba gwe nali naye anoonyeza abasawo omwana embeera ndaba yagaanya akaabye nnyo yenna ayokya. Abasawo ne bamuteeka mu nasale. Amuteekako oxygen. Nabeera ku oxygen naye bamuggyako yagendako essaawa kuba nagenda kumuyonsa ogwasooka nensanga nga bamuggyeko. N'abeera awo n'afuna ne yero nga tuli awo mu nasale oba mu nasale yalwamu ebagiyita oba joindence abasawo balina nga bwe bakiyita naye yafuuka yero ne bamuteeka mu kitaala. Yafuuka yero yenna yafuuka yero maaso ge gasooka okulaga. Oba yafuna yero si yero ebagiyita oba kamuli. Kamuli yafuna kamuli. Kamuli namuteeka mu kitaala. Mu kitaala mwe yali nga kyafuna bujjanjabo bwo mu nasale. Bamusa bangamba omutima tegukuba bulungi tugendeko mu Heart Institute. Tugenda mu Heart Institute basanga nga alina obuzibu n'omutima n'ebigere. Yazaalibwa n'ekigere nga nabyo bitunula kungulu. Byali birinya bwe biti n'ekigere. Abasawo bagiyita club foot. Kyali kirinya kiti nga wano ddala weewalinya kimu. So ne bangamba ebigere bye bitera kubeera nga bigenda naye yenna. Kizibu okusanga ng'ekigere ekyo kiri kyokka. Sanga side oba side emu nosanga nga kuva waggulu paka n'omutwe nga byonna yo side yonna nkosefu. Era kwezo ssaawa baapima mutwe gwe naye ne basanga ng'omutwe guli mu nnomo. Gwali mu nnomo gwali mu age gye gulina okubeeramu. Ne tubeera awo mu kutusiibula nga bamaze mukebera mutima twamalawo era twamala mu nasale wiiki. Katono n'omuko kyembuuza omutwe gw'omwana nga weguli obuto ogwakula oba just anti okugira esheepu yagwo si bwe yina okubeera nga bwe guli si bwe gulina okubeera mukulu kusinga mwana kuva wansi oba kyatandika okulabikira mu myezi 2 awo biri kitundu. Kati mu nasale awo nga batusiibula bamukeberakoko n'amatu batugamba era tawulira naye nga balina ekigambo kye bawandiise ku bbaluwa yo syndromic baby. Ne batugamba baby batusiibudde naye ali syndromic naye nga teri akunnyonnyola syndromic kitegeeza ki. Oba ab'amatu bwe batugamba babagambyeko nti syndromic tubabuuza syndromic kitegeeza ki teri yatunnyonnyola. Twagezaako okumanya kiki ekitegeeza teri yatunnyonnyola. Kati bino ebyokugamba nti yalina ekigere navaayo nina baluwa ensindika emulago omu b'ebigere. Bwe natuuka emulago omu b'ebigere ne batandika okumukolako ku kigere naye bwe twali tuweza emyezi gyagigenda kuwera 2 kitundu omusawo n'angamba naye nno omwana takula ng'abaana abalala ow'amagumba njagala ogendeko olabe musawo w'abaana omwana takula ki ng'abaana abalala ow'emulago no orthopedic. Nansindikayo yennyini
ngenda bwe natuukayo ne balaba ebbaluwa already nali ngiina ey'omutima angamba nedda bambuza akwata takwata tagumaamu yadde talina kyakola amba genda otukole CT scan omutwe gwali gutandise okulaga gugeze kusinga muntu omutwe gaali munene nnyo eno omuntu mutinge eno wansi takula omutwe gwe gulaga nti omuntu gw'oyina omutwe gwe gwali munene nga buli akutunulako atuuka kulaba shape y'omutwe gw'omwana yeemukanga gamba omwana omutwe guli nomo walabako ab'obwongo walabako bano ab'embaale nedda kati eyo gundi teyatulaga CT scan gye twasooka okukola teyalaga buzibu yadde bwa mutwe kati ne tubeera awo mu myezi 3 osubirira omwana okutandika okutuula okola ki nga ye talina kyakola ki talina kyakola ne bangamba omwana ogenda mutandisa exercise kuba twagitandika mu myezi 5 omwana ogenda mutandisa exercise mbabuuza ngenda mutandisa exercise wati omwana we takola ng'abaana abalala naye nga tebakunnyonnyola tofuna n'obwofuna omuntu ndowooza oba babeera batya kusinziira okukukubirawo ekigambo nti omwana we ali bwati ne bwati tebamala gakikugamba ne tubeera awo ne tuva mu magumba kati nze ndwana kutereeza bigere tulwana mbe omwana yena nga mwana omulema naye nga sinakitegeera nga ngamba ndowooza engeri gyaludde mu bulasita mu bigere bw'anaamala okuva mu bulasita ayinza okukola ki ayinza otereera ne tubeerawo mu exercise bansa ku buli lwakuna nga buli lwakuna nina okugenda mu exercise lwakuna nina okugenda mu exercise bwe nva mu exercise buli lwakuna ebiseera ebisinga nga buli lwakuna nina departments 2 bamu exercise mbamu orthopedic oba ebigere kuba buli lwakuna bakijjangako brasita buli lwakuna ngaekigere balina okujjako brasita okukiteekako brasita endala twali tugenda tuwezeza emyezi oba gyali 11 ndi mu exercise kati nga banzijja mu lunaku mulundi gumu mu wiiki mulundi gumu abanga mba mu wiiki emirundi egyo ebiri exercise nkola Monday ne Friday nali awo omutwe nga bagupima bakola ki bagupima naye mu myezi 11 agamba naye omutwe gwa Maria nedda gususse mu myezi 11 gwali gulaga nga gwo shape yago range yago ya mwana wa myaka 3 kyogamba nogukendeddemukko shape yago wa mwana wa myaka 3 ne bansindika embaali ngenda Mbaale natuuka Mbaale namalayo ennaku zaali nga 4 Embaale be baazuula nti omutwe mu mutwe tuyinamu omusu ogwawula left ne right kati omutwe gwa Maria left ne right omusu wagwo tegwakula nga bwe guyina okukula guyina obuzibu ate nga tekiina treatment ne bangamba kino nina okusuubira omutwe gwo kuzimba okusingako ki wano guzimba gwokka sigunyiga sigukola ki we guba gwakwezaayo gwezaayo gwokka bakingamba tekiriiko ddagala kisuubire guyina okuzimba guyina okwezaayo gwokka talina gukuba wansi ate nga kyo tasobola kumaintaininga Baba, so tumanyi kyebagamba nti oba just on solution bo bagamba noguniga bunyizi kyokka sigunyiga bwe ndaba nga gwazimbye nina okuguleka mu shape nga bwe gwaze tekiba nti aba yafunye accident bwe mba manyi nti teyeekoonye ekyo kiri mu butonde bwa mutwe gwe kiri mutwe bwa butonde bwa mutwe gwe ne ku mutima tekiriko nakyo bwekito tekiina ddagala nagwo omusuwa teguli mu saizi yago gye guyina okubeeramu kuba omutima twali tugukola gundi review buli myezi 3 ne batujja ku myezi 3 ne batuteeka ku myezi 6 ne tuva ku myezi 6 ne tugenda ku mwaka
ate kati January yo sagikoze babuli January nkola review ya mutima kola ne vitamin D nazo ntono abadde ku ddagala naye kati n'eddagala tetukyaliyina ne review y'omutima sigikoze ne review ya vitamin D sigikoze byali bya January we twakoleranga eyo twali tukyasobola kugezaako osobola kugezaako neoyiiya bakugambye genda okole kino ne mugezaako ne mukikola genda okole kino ne mugezaako naye kati ogenda n'okola testi ez'eddagala zikubula kuba testi ya vitamin D eseera kusinga kugula ddagala testi ya vitamin D n'ey'omutima ya $7,000 naye mabegakaawo twali tukyasobola kulwana naye mali yali expensive nkugira saizi ye wansi yali yagaana kugeja we yenna ng'omutwe gwe gusigala ng'omutwe gwokka nga gwe guli ku muntu nagendako emulago naye yafunamu ekifuba nga mwana nga bwefuna ekifuba mulago njimanyi bulijjo nengenda batujjanjabi we natuukayo engeri gy'alina obuzibu n'omutima bw'afuna ekimunyiga bw'afuna ekimusumba okusa kwe kusooka okugaana kati oba yafunye senyiga najja nga muyitirivu eba oxygen kati buli kyeyafunanga bwe baafunye ekifuba oxygen yesooka nga tebanakola ku mwana oba afunye temperature nga tebanafuna yadde kimuluma oxygen tiwe nagenda emulago olwasooka okumpa emulago ekitanda yali afunye ekifuba wenda tuko ne bangamba pneumonia engeri gy'atalira mu position ntemere mugenda ki wabi nembeerawo ku oxygen we yatandika okufunamu amaanyi ne bangamba omubiri gw'omwana ono nedda gwetaagamu amaanyi kuba ne bwe tunamuwa eddagala nga talina maanyi terituyamba ne bansindika mu mwana mugimu okuyiga engeri gy'anaalyangamu yali talye yali alyanga naye nga nze kusinziira omwana nga bwe yenkana ne saizi ye nga ndaba kaalyako kusinziira nga bw'alika mumala twali mu myezi 10 nali sinagenda Mbale twali mu myezi 10 Mbale nagenda yawezeza omwaka bamulago namalayo emyezi 3 nawe nagendera mu ddwaliro ku oxygen yamalako okubanga nga tubaayo ne bagambye nkyaba tusiibula n'atabuka ne bamuza ku oxygen awo we twayigira okumuliisa ekifuba n'obwafuna ekifuba yatabuka okusa kwe kusooka okugaana bw'abaako n'ekimusuumu okusa kwe kusooka era ne bwensebakanga ne bwe mba neebase limu oganga ku mwana nsooka kula omwana nga ali mu kusa bulungi okusa kwe kasita ndaba ng'okusa kukyuse wabaawo ekizi kati awo bwe twayigira okufumba bangamba kati okulwana n'obulamu bwa Malekula nti tumubeezaawo genda kuyiga emmere gy'alina okulya nabwenyina okumufumbira simufumbira nga bulijjo awo nali muwanga bw'ofumba n'omutoolerako nawe otoddeko sooka kuwa mwana ne kati awo nayiga kukyusa ne manti mali olunaku alina okulya eggi alina kunywa ku mata alina n'okulya emmere yonna entabule balanced diet buli mmere yonna mutooleddeko ate ng'eyiye ngifumbye yanjawulo nga ya Maria aye nga tuliira mu budde buli ssaawa 2 oba kiro oba misana Maria alina okuba ng'akola ki ng'alya kwe kulwana omubiri okutandika okukola ki okuvaayo naye luli twali buno bwe bapimisa bwe bapima abaana nga twalemera mu yero twalemera mu kilo 6 mwana naaweza omwaka naye ng'oli mu kilo 6 kati tutanenjiga nemanya nenkisaako amaanyi nange eddwaliro emyezi 3 gye namalayo gyali osoma ovaayo osomye nali njiza
Tuddawo okumuliisa lwana netandika okumuliisa nga bwe bangambye ate n'abasawo n'agamba akugambye okikoze ogezezaako netugezaako netutandika kutandika n'okwagala okukwata asobola kukwata ku kintu yenna bw'aba akyagala nga sigwa kimuwadde naye nga akiraba asobola kikwata akikwata mali nesimu akikwata ate okutuula tatuula kyabulamu bwe mba simwesigamiza tasobola naye kati bwe nfuna weemutuuza nga yeesigamye naye era tamalaawo ddakiika 3 tasobola tuula yekka tasobola ayagala kwesigamu aba ayagala kufuna we yeesigama tasobola tuula yekka alumizibwa era biba byampaka aba tabyagala aba alwana aba ayagala aveewo kati we twayigira okusoma okulya kutandika okugezaako kuba kugezaako okumuwa abasawo bye batugambye okukola ki okumuwa naye era otuuka nga nake wabadde ogezezaako tukyasobola byatayagala okulaba tayagala kulya oba buli kimu kyatayagala kintu kyasinga obutayagala kuwulira muntu akaaba eyo namba emu omuntu ayomba omuntu alwana ebyo tabyagalira ddala bimuyisa bubi naye akaaba tayagala bakaaba tayagala bayomba balwana bitabyagala kati kikyasinga butayagala ddala kulya yengaye omwana oba byonna abirya bwe kintu bwe kiba nga kize nga weekiri akirya netayagala kimuwa leero n'enkyo kimuwa bwe mukyusiza aba free aba alya naye kukimuwa leero n'enkya n'okimuwa akusiba emimwa tali bikola gyali wuya teyasooka kubuuza kikyoza teyakimbuza kuba twali wamu nawe balabira akagere nti omwana alina akagere yabuuza abasawo kiva ku ki ne bamubuulira teyadduka naye ng'agezaako kubuuza abasawo kino kiva ku ki lwaki omwana ali bw'ati yagezaako kubabuuza Banga omanyi ab'ekyalo okubeera kati ngano tebagamba kugenda wano osoma abasawo batano omwana omuloge bingi bakugamba muloge omuli wasobyayo mulongo n'omwana mulongo gendako ewa gundi nedda naye ng'abantu babitugamba mwakola ensobi mwana mwamusaddaaka mwali munoonya bya bugagga ebyo byonna babitugamba si yasooka alina mukulu we katono yasembayo ono yaliwo akyasembyeyo nga katono mukko nakyembadde mbuuza kale abantu abamu oyinza okuba kale wantu wopangisiza buno nnyini okanyakwako kyebisaawo ono kyagezezaako buuza abantu omubeera katugeze nga landiroodi ebitunga ebyo tabasumbuwa oba tabaako kyayisaawo landiroodi ye aba ayagala sente ze tetukiinaamu buzibu obulala ayagala sente ze tayagala munyumiza nti omwana yalwadde asite ennaku zituuka aba ayagala sente ze kati tofunamu challenge yonna nti kale tofunamu challenge y'abantu abamu baneiba baliwo oba bazanya nabo abazanya nabo ng'abaana balaba bibatama otusinise tugende tuzanye ne Maria nga tava waali nedda Maria wamusibidde wamu tavaawo ng'abaana boogera naye ng'abantu abakulu mbadde sibayinaamu buzibu bw'ajja n'alaba omwana wo n'akubuuza n'omunnyonnyola zivaako ezizo maamu lumu naye nga
kisinziira omuntu nga bw'akubuuzizza bw'omunnyonnyola mulimu akutegeera mulimu atakutegeera nga kugamba genda okole kino naye nga ebbanga lyobaddewo mukulu wali myaka 7 buuyi nali siri ku family planning era abasawo bonna kye basookanga okubuuza obadde ku family planning nali siriiko mukika omanye ebintu ebitera okugoberera mukika kya taata kya omwami we waliyo omuntu efaananyiriza wange nakakyalayo emirundi egiwera sirina mwana gwe nali ndabyeyo oba yali abaddeyo era nagezaako okubabuuza kuba abasawo babitubuuza tebamungamba nengezaako n'okubuuza ewaffe tebamungamba banne society mwawanga bamuyisa bati bamwagala ekirungi Maria kyayina abaana bamwagala lwakuba nti ekizibu kye bayina kasita baleekaana ne bakaaba ate abo baba bamusinkudde abo bye bimukaaba bye bimutabula muno obuloboozi abaana bwe bakozesa n'olira nga tayiseemu ako kamukola bubi mulaba nga naye akaabye ez'eddwaliro nina ebbaluwa ze zonna nziyina ez'omutima nziyina ez'ebigere nziyina zansindika embaale ne za exercise waliwo abatusobola tuwandiikira nti waze waliwo abatatuwandiikira byonna mbiyina wali obaddekaawo n'ogamba nti kangendeko ewa atutwala kansala w'abaana baliko obuzibu sirina kansala gwe nali ndabye anti ngamba kansala omukatonda n'obeera wennyini wali ogenzekoko oba katigezi chairman wammwe kale katigezi chairman sesitulanga nti ngenze mulaba naye nafuna mukisa oba balina oba bali gwe banoonya nengamba chairman bulijjo njagala kulaba n'ensonga zange kumbe olina nsonga ki nali beera muno nemugamba jangu olabe nina omwana gwe njagala olabe nali namulagako ba defense naye kati olwo nafuna n'omukisa nenfuna ne chairman namumulaga amumanyi obuzibu bwensinga okufuna endabirira ya Maria okulaba nti Maria abeerawo nga talwalalwala okumulabirira kiri expensive okumukuuma nga mulamu kiri expensive ayagala okunyamba embeera eya bulijjo obuyambi bwonna mwetaaga n'obweziba ssente kuba landiroodi ayagala ssente tugezezaako okujjanjaba Maria ngo embeera ekibaawo mukigabana n'olaba nti Maria afunye abaana ne bagezawo n'otugamba Maria gwe tubaakoleka naye mala nekaana nga toyina kyomuwa ate buli bwafuna obuzibu nga kyayagala kulya si kyafuna bw'alwalako katono tukawala ate eddagala lye lya bbeeyi obuyambi njagala buyambi nga olw'embeera eya bulijjo ayetaaza okunyamba sabbuuni shukaali mata ansanga Nankulabye nina essimu Nankulabye zone 2 enamba njiyina MTN eri 0789 88 0789 88 7444 eya Airtel eri 0755 Airtel 777 maya yetaaga obuyambi ayetaaga ekyokulya newe tubeera landiroodi aba yetaaga ssente ze ebintu tebikyatumala enamba zonna ziri mu manya gange ahimbisibwe Saara MTN eri 0789 88 7444 0789 88 7444 Airtel eri 0755
777 893.